nze ngugumukane mu kiro nga ndabira ddala omusajja mulamu sikulimba ate oba nagenze ne mu kyalo eri gitwamuziika ndabire ddala entaana oba yagwamu. Munnakatemba abakayimbira Drama Actors Fred Kigula abadde amanyiddwa nga Muzeeyi Teefe afudde ku ssaawa 5 mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Fred Kigula abadde atawanyizibwa obulwadde tubadde tukola naye nga tumanyi nti ekifuba ekyo kiganye okugenda ebbanga lyonna paka era ddaaki lwekyamutwalidde eddala olunaku lw'eggulo. Ssentebe w'ekibiina ky'abakayimbira Drama Actors Charles James Ssenkubuge ng'ali ne banne baggyeyo omulambo omugwanika ne bagukwasa ba Uganda Funeral Services. Ku ssaawa 8 ez'omutuntu omulambo gutwaliddwa mu maka g'abakayimbira e Makindye gye bakumidde olumbe n'okukubako eriso evvannyuma ng'omugenzi alese abaana 5 ne Namwandu Noel na Nakanwagi. Kigula afiiridde ku gy'obukulu 5 era nga bannakatemba banne bamwogeddeko nga badde omusajja omuntu mulamu. Kigula nasooka mulaba mu 96 nga neegatta ku bakayimbira n'ebbanga lye mumanyidde abadde omuntu ayagala abantu abakola ennyo era atayagala abantu bakongola bannaabwe nga bakola. Waliwo paati emu gye tubadde tuzannya nga mulinnyako naye n'olabanga era akikkiriza kuba ayagala ekintu kiveeyo bulungi. Ssenkubuge ategeeza nti okusomozebwa kwebafunye kwekwokuba nti ku wiikendi eno babadde baliko ebivulu gye bagenda okuzannyira omuzannyo gwabwe ogwa Donabera wabula nga bagezezzaako okugeziganya bannannyini bifo ebyo ne bagaana. Kya ku makya tusimbule okugenda mu Butambala mu Bulo gye tugenda okuba nga tumuziika ku ssaawa 8 zennyini ez'emisana. Bibi nimugwako bwenti banange mutukirawo. Omugenzi azannya emizannyo egy'enjawulo omuli Donabera byanzima yazannyiranga Teefe ku bizinga by'Essese n'emirala. Mu bufuwe omu abantu 2 bafiiridde mu kabenje akagudde mu kabuga k'Ekiwangala mu ggombolola ya Iseka mu disitulikiti y'e Rengo emmotoka y'ekika kya Fuso namba UAN 224F ebadde evugibwa Dalton Kintu bwe mulemeredde n'eyingira ekizimbe kya Julius Kimbugwe n'ettira abantu 2 ate abataano ne baddisa mu ddwaliro e Masaka nga balaajana. Yange evuga nga ejja eno naye ng'ebaddemu abantu nga maaso abantu 3. Motoka ya Mwami Kalimu Sebunya tinga emmotoka eno ey'emiti efuluma ku luguudo lw'Emicunda ng'ejjedduka emisinde bwe tuuse ku stage n'ekuba eya takisi n'ejja ng'egiwalabanya naffe ntujja nga tudduka. Emmotoka endala 2 nazo zoonoonese oluvannyuma lw'okutomera emmotoka eno. Akabenje kano kabaddewo mu kiro ekigezezza olunaku lwaleero nga bafudde kuliko Noel na Namaganda abadde akola mu kirabo ky'emmere ekya Arab Akbar, omwana w'emyaka 5 Brenda Namawanda ne Henry Sebulimu omwoki w'ebyuma. Abeerabiddeko ng'akabenje kano kagwawo banyonyodde engeri emmotoka gye wamatuseemu ku kasozi k'e Makondo. Naye tuli wano ku kyangalo eky'amaanyi kitukuddeko wano mu Kiwangala mu ggombolola yaffe eno eya Kiseka. John Bosco Mulyowa ne Jacinta Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.